Olunaku olwaleero mulodi Elias Lukwago adda mu kagulu naye my biggest question is will our general the general of this nation at before the High Court of Mr. Baguma our general MK awo nakatayiwe njagala ombuulire nkubulire kubanga sango gwe leero walina okujja kwate Bible mpa ku Bible yaffe Gen Muhoozi egera nakunzitowerera okuwa kubeta naawe kyenjogera nze jeno guuni akola bwati ai kaineruga ngali mukaguli Olunaku olwaleero Gen Muhoozi kainerugaba ayinolabikako eri kkooti nsonga zaaki zeekuusa guli Besigye gwe yassaayo Besigye agamba nti engeri omukulu ono Gen Muhoozi kainerugaba gyali mu high position ye CDF w'eggwanga ekigambo kyemwogerako nti agenda kumutuga ku lunaku lw'aba Heroes Day kisobola okulemesa omulamuzi okukola ensala entuufu mu musango gwe ng'agamba nti omulamuzi waga ayinza CDF wabanga ayogedde ng'ate mutabani wa president kale ate nzaani okukyusa ensala ye kati ye Besigye agamba nti ekyo ebyo ebigambo Gen Muhoozi bye yassa ku X biyinza okuleetera omulamuzi okubeera compromised mu kukola decision gwe musango kakati ekibuuzo Gen waffe anaagenda ye omulwadde bw'abeera ku oxygen ye oluusi abatamanya nakiri kigenda mu maaso ku nsi naye ffe abali eno abali omujjanjaba tubeera tweraliikirira buli kimu tuba tweraliikirira gwe musango gwa Besigye naye twali tulabyeko wano ku CDF yagendako okwo mu kaguli ne Museeke yali mutabani wa Gundi ne Museeke David Muhoozi yali mutabani wa president mu 2017 wano nga parliament erumbiddwa SF Senegal embale ye misango gye gyali ani agenda okuyimirira mu ngaamubuuza Baguma anti kati ate obuzibu lawyer wa Gundi wa Gundi ye Lukwago y'omusibe yali atwala empapula w'omuvunaanwa nze mbuuzanga ebintu ng'omanya gye biddako bwe tukomawo n'ebbaluwa ya Gen Musale eryani yaweereza laavuleeta endala oba nze nagamba ebbaluwa za Gen Musale